Yino timu esinga okuba n'ebikopo ebingi ku Bulaaya. Abasinga badde mulowooza Man U, Madrid, Barcelona. Club ki esinze okuba Man U ng'eri waka oba esinze okulemesa Man U okugifunako obubonero busatu nga bwe yandibwetaaze mu Premier League? Nayo ngiyina olunaku olwaleero ngenda bangi kuyitiramu era ngenda bangi kumenyeramu. Omanye ensonga lwaki Israel esambira ku Bulaaya ate nga yandibadde esambira mu Asia. Ensonga nayo yino ngikuleetedde bwe kyoba okola wekumire ku channel n'amawulire amalala mangi aga club yo nga leese. Kyoba okola wekumire ku channel eno gisigaleko subscribinga, ogenda bofuna ebintu bingi ebyenjawulo, updates nyingi ez'enjawulo nga bwe zitambula ku club yo oba amawulire agali mu sports. Nange omuweerezaawo Kimera Boys ku channel yaffe n'eyendiba. Webale wenna subscribinze, commentinze, mwebale nnyo baganda bange. Tugenda tandikira ne kugulire erya tiimu ki ekyasinze okuba Man U oba okulemesa Man U okugifunako obubonero busatu. Tiimu eno yakagenda emipiira egiwerera ddala emipiira 5 nga tekubwamu omupiira gwonna ng'ekyadde ku Old Traford. Tekikkirizika naye ebintu bisoboka. It is unbelievable but kisoboka. Man U tetumanyi lwaki oba eyenjebuse nnyo oba egudde nnyo simanyi, kubanga Man U y'ebiseera biri ey'abawaniruni ba Giggs ba Tevez ba Ronaldo ng'akyaliwo 28 yali ttiimu nzibu nnyo ng'era okugikuba omupiira osiitaana kyekyamazima. Naye essaawa zino weesanga nti abavubuka abaliwo ba Rashford, ba Ogeland, ba Marshall oyinza okwegana nti basobola kuwa ttiimu mu digito gwe yeetaagira ddala kubanga efuna obubonero nga bwe yandibwetaaze. Man U okugenda ku ttiimu emu ku Old Traford neemala emipiira 5 consecutive nga tegobye mupiira nagumu gwe ekisinkanye club eyo kyewuunyisa. Era omutendesi oyo asobodde okikola ali omu. Akikoze ku Crystal Palace emirundi 4 n'akikola ne Watford yakikola omulundi 1. Omutendesi oyo no bamuyita Royal Hodgson, Omungereza oyo. Namukadde akuzeemu kati emyaka gigenderedde naye kyakola akitegeera. Era aba Crystal Palace bamulinamu essuubi ddene nnyo lwakubanga kati ndaba ebintu byatandise omutagalako. Balabika baagala nakumugoba kubanga bagenze emipiira 5 nga bakuba obukubu ate nga tebateeba mu ggoolo yonna. Abaana bateekawo history. Kati ekintu ng'ekyo kikwewuunyisa okubanga club esobola okumala emipiira 5 egy'omudiringanwa nga tegobye ng'erina rules ate nga teteebye mu ggoolo yonna. Ebiri ebintu bisoboka era byatuuseewo dda. Omukulu oyo baagala mukwata ku nkoona, naye bwe tuddayo ku kibuuzo ekyo kyobadde tomanyi. Roy Hodgson oyo yasinkana Man U omulundi ogwasookera ddala 2018. Omupiira ogwo gwagwa 0-0, tewali yateeba ggoolo yonna. N'abakwata amaliri n'akomawo mu 2019 n'akuba ttiimu eyo ggoolo zaali 2-1. Crystal Palace eyo ng'ejja ku Man U awo ku OT n'ejjawo obubonero busatu ng'ebakubye goozi 2-1, ggoolo y'omulenzi Van Holt ne ggoolo y'omulenzi omunagana gwe bayita Jordan Ayew. So bwe batyo bakuba Man U ggoolo 2-1. Tebakoma okwo ne bakoma club eyo neekomawo ku OT ne Roy Hodgson oyo mu 2-2 neekuba Man U era ggoolo yali zaali 3-1 amakumi 222 mu Covid yawo. 2-2 mu 2-2 Crystal Palace yajja ku OT yawo yakyalawo nekuba bananyini baamu goozi zaali 3-1. Olaba ndowooza Roy Hodgson bwafukidde Man U ekizibu era ndowooza ali mu byafaayo nga kocha kyasinze olemesa Man U kijja okumukubako omupiira yadde n'ogumu. Tekikoleka naye omusajja ebyafaayo bitaddewo, anaabimenya yenna yesetinge naye nga ye ebyafaayo ekyamazima bitaddewo. Bwe yavaawo nno n'akomawo n'avaako ku Crystal Palace awo n'agenda ku ttiimu ya Watford. Bwe yasisinkana Man U era baakola amaliri ga 0-0, tewali yateeba. So ndowooza olaba obutetenkanya n'obukujjukujju bwa Roy Hodgson ku Man U. Engeri gy'abakwatakwatamu amavumbavumba n'abajjako obubonero bwe yeetaaga. Musajja akuzeemu kati oba ali myaka 74 matama gamukomeeri naye ssebo
ekyokuba maani n'okubajja ku bubonero yakigunjukira. 2023 yakomyewo era n'anona win awo wennyini omu 2023 wano n'anonawo win ku goal 1-0 yakubye maani ewaka goal 1-0. ndowooza olaba omusajja oyo engeri gyakutemu maani okukituusa ku mbeera eyo. Wetweyongererayo mugulire eddala lyembaleetedde olunaku olwaleero lirina ensonga lwaki Isiraeli oba Israel basambira ku Bulaaya era bwoba obadde olaba qualifications za World Cup obalaba nga beetabamu. So kireetawo okwebuuza kungi nga tugamba abamu babeebuuza nti naye ate Israel yandibadde esambira mu Asia mu Bachina, ba Thailand, ba China, ba Japan, eyo gyandibadde esambira omupiira. Lwaki atesambira ku Bulaaya ate nga nsi ye nga egwa mu continent eri ndala nga bw'onalaba Ghana oba Kenya bw'enasambira ku Bulaaya ate nga yeno Africa nga ate competitions yeetabamu eza Bulaaya nga zi UEFA Nations League ziri ku Bulaaya naye ate negenda nesambayo nebeerayo ebbanga lyonna. Ensonga yino abatwala club eyo abatwala ensi eyo mu by'omupiira abamagogo beeyo bajja ne bawogerezeganya n'abatwala omupiira mu Asia ne bawogerezeganya nabo bawandiise ensi eyo nga esobole okuvuganya mu competitions zeeyo eza Asia. Abasajja abo ndowooza birimu ebyobufuzi ne bagana owandiisa club eyo mu Asian Football Clubs ekibiina kyabwe nga ekibatwala mu Asia bwe kiri bagana era tebaligiregisteringa. So abakulu abo bakwata ttiimu eyo ne bagiteeka ku Bulaaya mu UEFA negikkiriza kubanga tebalina nsonga lwaki bandigiganye bo tebali mu bya politics. So UEFA ne bakkiriza era kati basambira ku Bulaaya emipiira gyabwe gyonna gisinga bakyaliza mu Asia naye nga basamba mu bikopo bya Bulaaya. Tolaba nno nga kyewuunyisa. Amawulire nkyakuwa mangi muganda wange, ebyewuunyisa nkyakuwa bingi. Kukyoba okola sigala ku channel eno, sigala ng'olaba amawulire gano ate osobola okuba nga otegeerera ddala ekikituufu ekigenda mu maaso ku club yo oba mu byemizannyo okutwaliza awamu. Eggulire eddala lye ninawo club esinze okuba n'ebikopo ebingi ku Bulaaya mu nsi yonna. In fact anji mwandirowoozeza nti maani kuba maani naye erina ku bikopo ebiwera. Madrid zirina ebikopo ebiwera, zi Barcelona, Juventus, Bayern, ebikopo bizirina kyekyamazima. Naye ttiimu esinze okuba n'ebikopo mu nsi yonna all of a sudden eva Scotland. Kyewuunyisa mubadde mulowooza Bungereza wa Germany naye ttiimu eno eva Scotland nga ttiimu eyo si ndala bagiyita Glasgow Rangers. Glasgow Rangers eyo erina ebikopo 116. Ye ttiimu esinga ebikopo ku Bulaaya. Tebakulimba gwali eyo, tosiba ssente zo gwali eyo, bajja kulira bwereere. Amawulire ogafunye okuva ku nze munabyamizannyo Kimera Boris abeera ku channel eyendiba nga nkuweereza ebyemizannyo ebyenjawulo. So eggulire eryo ligifuula ttiimu ey'amaanyi era nga tewunyikamu kubanga okuba n'ebikopo 116 si kyangu okubanga obiyina nga club ng'etalina linnya etamanyikiddwa nnyo. Bangi mubadde temugimanyi era abasinga gwe mulundi gwammwe ogusoose ogiwulirako naye n'ebikopo byayo ebiwera muganda wange. So tewakana tosiba ssente bajja kulya. Byebyo nno byembadde mbaleetedde olwaleero. Birala njaba nsigala mbibaleetera gwe just kyokola weekumire ku channel togivaako. Keeping nga kwoli turning a notification bell on whenever buli wendete ekintu kyonna ekikwatagana ku club oba ku byemizannyo we just ojja kubeera notified era osigale ng'olaba ogoberere ali tutambulire wamu kuguma omulembe muganda wange. Toleka mawulire kuleka mabega togamba asafunye budde bwa radio sina budde bugenda ku internet kunoonya za mawulire go ngenda banga kuleeteranga gwe just kyoba okolanga manya nti kusaawa 4 njaba nkuteerangayo amawulire ne kusaawa zijja ba 10 ojjaba ofuna ebyemizannyo ebyenjawulo mu lunaku. Amanya nsigadde nze Kimera Boris wano ku show y'enganzi tebayita endiba. Wekumireko gibeereko subscribe nga teweerabira muganda wange kyakala.